54 from verse 16 and 17 zenyiriri ezisembayo ezo bbiri mu chapter eyo. Then gattako Isaiah chapter 62 from verse 1. Olwaleero ngenda kwogera ku ndagaano ya Katonda gye tuli. Katonda anywezezza endagaano y'abajjajjaffe gye tuli ffe abazzukulu be, ffe abazzukulu baabwe network. Katonda anywezezza endagaano yaffe, endagaano gye yalagana ne bajjajja baffe ey'omulembe gwaffe Mukama aginywezezza. Nakugamba tetugenda kutambula ng'abaana ba Isirayiri abaatambula nga batambula naye nga tebatuuka kupima lugendo. Batambudde kyenkana ki, batuuseewa, babulayo kyenkana ki, ye bawangudde batya. Ekyo kye kyabalemesa eddungu. Ffe tugenda kutambula nga bwe tupima eddungu lye tutambudde, tulabe oba Katonda ddala ali naffe. Mukama ali naffe, Mukama ayimiridde naffe, Mukama atuukirizza endagaano gye yalayirira bajjajja baffe ku lwaffe, era ali ku sayidi yaffe. Ab'obulango leero kibalidde, obudde bugenze. Kale tugenze ekyawandiikibwa nkibawadde n'omutwe. Mukama anyweze, Katonda waffe anywezezza endagaano gye yalayirira bajjajjaffe mu mulembe gwaffe. Nsaba ntuusa okusaasira kwange eri Honorable Shamim Malende, ndabyeko leero addusiddwe Nairobi ng'embeera si nnungi. Twongera okumusabira Honorable Shamim, mwenna abasaba mumusabire Shamim Malende. Mujjukire twali tumwina ne omwami wa Mary, kanso wa Mary be baabeeranga mu makomero okusinga. Wa Mary n'agibwawo. Honorable Shamim Malende nze kye nasobola okukola nakikola. Nyinza okuba nakikola leeti kuba namunoonyeza ebbanga nga simulaba emirundi 3 ng'okumunoonya okumufuna kizibu. Information ntuufu oba oliawo Shamim Malende singa namufuna bukyali maybe tekyandituusaawo. Simanyi oba information yaginyooma, simanyi oba yagifunanga bwe nagimuwa, simanyi oba yamutuukako leeti, naye nze we nafunira information we namunoonyeza. Nkimanyi bwali bukyali, naye tumusabire Katonda waffe ateekewo enjawulo. Eyo nvuddeyo. Ebiriwo bingi nnyo ebiriwo. 1. Mujjukira information gye naleese eggulo gye mutaategedde abamu ku mmwe ey'omusawo ali ewa Museveni abali mu kuloga, oli yamusaba eggi ery'enkoko enzirugavu etabikangako, oyo yakyaliyo. Mujjukira ebintu bye nabagambye eggulo ebyevuuvuumira, evuuvuumira Kikulungabi n'ekyo ekirala byonna nga bwe nabibagambye. Eyo information Katonda emutte, eyo information Katonda emutte, era bagambye bwe bati. Abagambye ye akuze ekimala, kati akitegedde nti problemu eri munda mu ye, kakwata obuyinza abuweeyo oba bamusiba bamusibe, kubanga bagenda kumusibayo Katonda afe. Agambye 1. Abantu b'ab'enkizo ennyo tebamanyiddwa, ate abalala abaliwo tebalina nnyo bikolobero bingi bye batukoze ne bye bakoze biri mu balala, tebiri mu board direct, bajja sobola okwerwanako. Kakwata obuyinza abuweeyo, naye bw'abuwaayo bajja kutegeera kiki bayita gavumenti. Omusajja yanyoose era yagambye bajje ekyankwanzi, ayagala abakulu mu magye, ayagala abakulu mu gavumenti, abaminisita n'abamwetoolodde bagende ekyankwanzi ababuulire ekiddako. Akwate obuyinza abuweeyo lwe bagenda okutegeera gavumenti bw'ekyuka bibeera bitya. Eyo information yabadde neekusifu nnyo, naye bannaaye Katonda mukulu. So bye biri okunyooka bunyoosi, ekiri eyo kunyooka, kuyomba, obusungu obuli wali Katonda yamanyi. Eyo nvuddeyo. Ensonga endala eri mu ddiiro, ensonga eno mbadde saagala kugyogerako, n'eggulo nagyogeddeko lwaki, n'olwaliro ngenda gyogerako lwakuba nti edeveloping eri mu bisenge by'amakolero ga Waaka, kubanga efuuse kagiiko natabula. Ku bantu babiri muwulire olwaliro ziri ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna 2025. Wulira ku Nyanzi, Honorable Nyanzi, mutu wa watu ne mutabani we omu agenda kutta munne. Aba abantu Museveni yayingidde wakati waabwe bwati, gavumenti yayingidde wali, omwana bamafiya bamukutte dda bamulina. Sigamba nti no bamuwambye, okumukozesa okumuwoosesa empiki ze zaabwe. Ku mwana ne taata omu agenda kutta munne mu biseera ebitabadde byakufaakwe. Nkiddamu mutabani wa Nyanzi
oba Nyanzi omu agenda kutta munne oba kuttisa munne. Chairman Nyanzi alternative endala gy'olina okukola okutaasa omwana wo mutikke omutwala asomere bweru w'eggwanga, mutolose butolosa kiro afulume asomere bweru w'eggwanga bw'oba omwagala nga mulamu oba nga naawe oyagala obulamu. Wulira, mu byafaayo bya Makerere University teriyo president wa Makerere University guild president agenda kwenjoyinga bulamu nga mutabani wa Chairman Nyanzi. Era Museveni ayagala mu demonstratingirako nti ye talina buzibu ku bantu, talina buzibu ku bankyukakyuka n'abaana baabwe n'okwagazisa abavubuka. Mutabani wa Nyanzi ayisiddwa okuweebwa bino: emmotoka, ennyumba, budget ennene, era agenda kubeera mu gundi za gavumenti. Bagenda kumuwa platform sisinkaneko Minister of Education, abeere ne Janet, bayogere mu workshops ez'enjawulo, seminars, agende mu internal affairs, foreign affairs, kwamba bagenda muteeka mu bintu eby'enjawulo, abeere mu butaala. Museveni alagidde omwana oyo bamukozese. Oyo ku mwana oyo ne kitaawe omu agenda kuttisa munne. Okiwulidde bulungi? Omwana agenda kuweebwa ssente, agenda kuweebwa obukuumi. Nkugambye tewaliyo mu byafaayo bya Makerere University guild president agenda kwenjoyinga bwa guild president ng'oyo omwana. Temulaba nga tebubadde n'amakulu. Kateregga yamalako ekisanja ng'agobagana ne gavumenti, baakuba Kateregga. Kateregga mumujjukira mu biseera bya people power. Kateregga ne Musiri David baabakuba ekisanja kyabwe kiramba nga miggo. Mwe bakwatira omuvubuka omulala eyali ku law ne bakwata essimu ye ne batandika okumuvumisa Higundi His Excellency. Bane ne bagamba omuntu ono twakoma okumulaba ddi, ate abadde nga tuli ffenna ng'ali solid ate kati avuma omukulembeze. Bagenda omunoonya nga bamuwamba ewiiki nnamba emabega. Mujjukira ebintu ebyo. Kati mutabani wa Nyanzi yagenda okusinga okwenjoyinga ebyaba Mawu tonyumya, ebyaba Mugisha Muntu simanyi baani tonyumya. Omuntu agenda okusinga okwenjoyinga obwa guild president mutabani wa Nyanzi. Naye nga nkakasa Nyanzi ojjukira Bukenya, ojjukira Gilbert Bukenya kye bakola omwana we, kirinde mu nnyumba yo. Nkimanyi bulungi era nkikakasa ebintu bino tebiyinza kutuuka wano nga pulezidenti waffe Kyagulanyi teyababuulira. Muteeka okuba nga mwayogera ku bintu bino mmwe ne mwewaggula. Kubanga omwana oluvannyuma lw'okubanga wakiri senga teyaweebwa kaadi, senga teyaparticipatinga mu kaadi, ne tumanya nti ye naturally wa NRM. Ekyo maybe kyandibadde yaddeko. Naye yaparticipatinga mu kulona kaadi, kitegeeza nti wa Nuupu amanyi byonna bwe bitambula, amanyi gye tuvudde n'oyo omusajja, era mwafuna advice ku layers ez'enjawulo mu Nuupu. Naye nga mmwe ne musalawo mugende mu maaso ne bye mwagala okukola. Simanyi mutima ki gwe mwakifuniramu, gwe mwakikoleramu, naye njagala muwulire. Bannayuganda mwenna, leka nsooke ekyo. Bannayuganda mwenna, bannabyabufuzi mwenna, ab'eŋŋanda za His Excellency Kyagulanyi mwenna, muwulire kino. Kyagulanyi ali ogwo, teriyo Kyagulanyi mulala. Oba okikola mu nnugu, oba okikola mu kumulumya, oba okikola mu kumulagako, oba okikola lwaki, oba owulira gwe wandibibadde, Kyagulanyi ali ogwo. Nabagamba dda ne mbagamba ekintu kino, bw'oba oyagala okumanya obulungi Kyagulanyi, genda osome Dawudi. Kwata ebitabo byonna ebiwandiikiddwamu Dawudi, ebirimu sitole za Dawudi, obisome bulungi. Genda osome Samwiri, osome Bassekabaka, osome ebyomu mirembe, osome Zabbuli. Ebyo ebitabo bina bijja kulaga Dawudi. Genda obisome, ojja kulaba Kyagulanyi sentamu from A to Z. Ali ogwo, wabula aliko ebintu bino wammanga: omuggyako ekikolimo oba omukisa. Oba oli wa nnyumba ye, oba oli muzadde we, oba oli mwana we, oba oli baaba we, oba oli otya, oba wamusomesa, oba wamulera, ali ogwo naye aliko ebintu bibiri. Paala ojjeko kimu.
gwe genda ng'osatira busattizi genda ng'osatira ojja mufunako ekintu. Mukama bwe yali amulonda yagamba bw'ati, eyo statement eri ku Dawudi yekka, ndabye omuntu alina omutima ng'ogwange. 1 Samuel chapter 16. Ndabye omuntu alina omutima ng'ogwange. Mwatula mu nsonga ezo muleyaza ez'enjawulo kubanga ensonga eyo nnene. Ensobi eyasooka nebeerawo, ensobi ey'okubiri nebeerawo, ensobi ey'okusatu nebeerayo, byonna ne bibeerawo nga byonna si bigenderere. Nebizibeerawo kulwakuba nti ebyo ebintu ebimu tubiraba tubisirikira era senga tebyali nti nno baffe. Ensobi eyasooka gye twanditandikiddeko naye ne tubireka esooka ey'okubiri n'ey'okusatu. Mumanyi lwaki President Kyagulanyi akantu ne bwe kaba katono takanyooma akatuleetera? His Excellency Kyagulanyi ye muntu yatutegera. Do you know why? Bible egamba omusumba omulungi aba amanya endiga ze nga n'endiga ze zimumanyi. Kyagulanyi yategera revolution eno nti y'abantu akantu ne bwe kaba katono bwe kati ajja n'akuba ajja mu press conference n'akatuteerawo. Bannange waliwo ensonga bweti, waliwo ekintu bwe kiti naye tutuuse wano ye n'akivaamu. Okimanyi nti ow'ekitiibwa Nyanzi senga watubuulirako ng'omwana oyo amaze n'amalo kubanga ng'omwana bw'abanga yali yeyagaliza ebyobufuzi kitsoke kubanga ekyokubeera ekintu ekyo waliwo olumu lwe baali bakimbuuzaako abasumba. Waliwo abasumba ba region emu baleeta ogwo omulamwa ne bangattako nga baagala mbawe opinion yange. Mutabani w'omusumba akkirizibwa okubeera omusumba, asobola okubeera omusumba. Mutabani w'omusumba asobola okubeera omusumba naye ng'omusumba tamukase. Asobola okubeera omusumba nga Mukama amuyise, tekirina buzibu. Asobola okubeera omusumba nga Mukama amuyise n'amuwa obuvunaanyizibwa bwe naye si kumupika omupikeepike simanyi mbw asigaze gwe w'obadde osumba. Ebyo mubeera mubapise era nze nabibabuulira nga bwe mbibabuulira wano kubanga buli musumba alina Joshua. Abasumba abamu okutuuma Joshua abeera alaga nti ye Musa bwe nvaawo ono yaddawo. Abamu sigambye bonna. Kiganda alina Joshua, Ssenyonga alina Joshua, Serwadda alina Joshua, oba ne Kayanja bonna balina Joshua. Okitegedde? Nkugambye yo wa Serwadda maama taata n'omwana bagenda kugobako Abamerika emizimu. Simanyi ngenda kuza omwezi mmeka. Si kubapika. Kati omwana ono Churchill bw'aba yabadde alina ambitions z'ebyobufuzi kirungi nnyo ng'omwana bw'aba abadde abyagala kuba ne mu musaayi biyinza okuba nga mwebiri naye yabadde alina okugoberera amateeka. Okitegedde? Then bwe yandigaanye kuba kati taata ali ku side ki? Omwana okutuuka ku eyo level taata ne maama baali ku side ki? 1. Omwana bw'aba alemye okuwulira ekibiina nga top high ranking officers mu kibiina nga taata we His Excellency Kyagulanyi ne layers eza leadership secretary general ne baani nga babawa advice. Omwana oyo n'agaana n'ewaka ku level ya taata ne maama. Temwalengera wajje bigenda kulaga eyo ensonga mwali mugituleetera nga bukyali. Nyanzi wali oyino senga yali Kampala nga yabikoze His Excellency Kyagulanyi yali badde atugamba Kampala mugambye n'agaana bwajja si wange politically si wange. Owekitiibwa Nyanzi senga wakikola. Ensonga eno nabadde ensonga eno egenda vaamu ebintu ebizibu n'omusaayi gugenda kuyiika nkiddamu. Omwana oyo mugenda muziika oba mugenda kuziika Nyanzi from the source. Wembijja bulijjo we najja yituli we mujje. Obukadde bwe yagambye bwe yakozesa mu campaign ani yabumuwa taata oba bali bwe babanga baabumuwa n'ayitawo ne bagulirira ayitawo kubanga owa Nuupu ye yali alidde. Owa Nuupu ye yali akalulu akatuufu. Ne babiyingiramu ne bakola ki? Ne babiyingiramu ne balangirira oli. Olaba interest y'aba mafia bwekwata omwana. Okakasa Honorable Nyanzi abantu bonna politibulo ya Nuupu teyabirengera tebalina advice gye baakuwa ku nsonga ezo ng'omuzadde wakola ki? Kituufu omwana mukulu yeesalirawo. Kati olaba ettoomi bwe lyagala otukwata ffenna
abenkyukakyuka mukakasa ekibiina tekyaba advisinga oba His Excellency asobola okwadvisinga diaspora asobola okwadvisinga ensonga zonna mu ggwanga Uganda ey'omunju teyajja advisingako mwawulire eddoboozi lye omwana bw'amala okutuuka ku eyo level aba akyali mwana nga mwenna abanyoomye abaganda bagamba bwe bati oba njogera nti ensi abazadde bwe balema okukugunjula ensi yeekugunjula naye ensi bw'eba ekugunjula ensi egunjuza muliro mwali mulina kumutukwasanga obudde bukyali ng'alemye pate kati ate ye wali ayina ekirala nti ayina His Excellency Kyagulanyi nga amulina nga taata ate nga pate president kati abafamile ya His Excellency leka mbabulire kino bide bintu sandi byogere naye leka mbibagambe Mukama kwata eryanda oyise ku lulimi lwange ku mumwa gwange Katonda yayokya Isaya eryanda okimanyi Isaya mukaaga Isaya meka 5 mukaaga yayokya Isaya eryanda gwe nosagale Katonda Kyagulanyi aliyo omu Daudi ali omu waliwo mukulu wa Daudi nga Daudi azze awulira Goliath byasoomooza Daudi yagenda okujja ku njagala mbaddize mu politics ono wa bulijjo Bible politics Daudi yagenda okujja ku ttale yasangayo chairman Nyanzi nasangayo ne Edi yawe genda osome Samuel ekisooka sura 17 Daudi agenda okuyingira mu politics yasangayo baganda be era bw'atuuka okubuuza n'abuuza Museveni agambye eki anti nawe weeyitiriza ddayo n'ababuuza tewali nsonga sigambye nti kino kyemuli naye ngezaako bagamba temugwa mu kawaayiro ka Eliabu ne Samma temugwa musome Bible ekirungi muli bakatuliki genda okwata evanjiri osome Samuel ekisooka sura 17 evanjiri ojja bisangamu bakulu ba Daudi we bagwa temugwawo genda osome Samuel ekisooka essula 22 ku mpuku y'omwedulamu ensi yonna yadduka ne Daudi abaali banyigirizibwa badduka ne Daudi mu mpuku y'omwedulamu baganda be bamukubako bukubiriso ne bamugamba gwe ogenda tuletereza ebigundi ebizibu gwe nga bo mmwe temunjogeza bye sandyogedde kubanga nsobola okuyitira wano nga nsoma Bible ne mugamba mbono nagenze wala mujja kufuna omukisa oba ekikolimo wulira omukisa gwammwe gye guli Sawulo yagamba bwati Sawulo nga Isirayiri etuuse mu mbeera enzibu omusajja Goliath afuuse ekirala atambula n'ettooyi ku kkubo ayinza okuva ku Northern bypass paka ku Southern bypass ng'ali mu kitooyi apama n'atomera abantu abo ne mugweri nga biya abatomedde ng'omusajja ajooga Daudi n'agamba omusajja nebbiwa omusajja kati atta abantu ku Northern bypass n'asituka n'agamba enough is enough Sawulo yagamba bwati Sawulo yagamba senga wavaayo omuntu n'ajjako omusajja ono ye ne famire ye bajja kusonyiyibwa omusolo ye ne famire ye muyingire mu mukisa ogwo ogwammwe guliwo mu ntandikwa ya bino ebintu teguli mu nkomerero guli mu ntandikwa bwe muba temumuyambye temumuyimiriramu ate nkusaba president wamma tuyambe ekintu kino kireke ekirungi talina kitekako teyapositinga kintu n'eki ku mwana oyo ekyo kikulaga ki teyapositinga kintu n'eki kikulaga ki bannange revolution eno ey'eggwanga esinga famire zaffe okimanyi ekyo nakubira baganda bange bonna we baali banoonyeza taata ne mbagamba mmwe bwe batta kitamu esinze mutisiza we bamunoonyeza nabagamba ngenda kukolako kyensobola okukola nendipotinga nenfuna reference nemuweereza abagundi abamawulire ba flashlight ne bagendayo ne bamuinterviewinga ne mbagamba ekyo kyensobodde okukolako mu busobozi bwange bwe bamunyatula temukabanga nga mugamba mbuwawe wire yamutisiza no bwe bamutafudde ebibye ye yaleeta mu 7 jo babadde banoonya muto wange nemukubira nenjogera naye nga n'abaana be bawulira ne mukazi we ne mbagamba bwe bamunyatula sinze afiridde mu struggle
muwulidde baganda ba His Excellency Kyagulanyi ne family musaatuuke naye temulinnya mu kikolimo kubanga omukisa ogwamwe guli mu ntandikwa. Mugende musome Dawudi mbi bagambye mu mutima mulungi. Oba kwali kwagala, oba kyali kifiiriza, oba gubadde mululu, oba bubadde butamanya, musome Bayibuli. Tewali kye mutambuliramu awo nga Katonda takiri, nga mu Bayibuli tekirimu. Ekirungi muli ba Kristo. Mugende musome Bayibuli. Osaatuuke ng'okimanyi. Oyo omwana mwamusazeeko omutwe. Oyo omwana okujja obuzzi n'afuna najja aparticipatinga mu kadi ya Nuupu, ku kadi ya Nuupu. Kuwa guild president. N'atagirya na stepping aside. Yabadde azze mu limelight y'ebyobufuzi. Ekyo kyabadde kimumala okusinga okuwangula obwa guild president obumutuusiza ku kino. Kubanga akyali mwana muto. Mumanyi kye bayita okutuuba. Omwana mwamutuubye. Noddira omwana ow'emyaka 6 n'omutikka ekidomola ekinene ekya liita 2 n'omutuma erwazziri. Mayiro 4. N'omutikka ekidomola babuuza bannaye. Omusajja atuubye omwana. Omwana mwamutisse ekintu kyatannaba kutuukako. Oyo omwana teyakyenkoledde yekka. Waliwo ali emabega we ate nga wa munju. Omwana okuwangula obwa guild president obumutuusiza ku ekyo. Kisingako obutafuna kadi ya Nuupu n'osigala nga oli wansi w'abazadde n'ekibiina. Kati oyo omwana oba abazadde be n'ekibiina, kibiina ky'abazadde be nga byonna tabiwulidde, anaawulira ani? Kati tuli mu serious talk. Abazadde bonna baamugaana. Be bakulu mu kibiina bonna abagambye. Bonna bamugambye agaanye. Abajeemedde ng'abazadde n'abajeemera ng'abakulembeze. Ani anaamusobola? Oba abazadde be baamutuma. Mwamubuulira kutuuka ku level ki? Bwe yagaana mwakola ki? Kubanga interest ya Nuupu. Muleka mbabuulire. Ekisooka family ya His Excellency Kyagulanyi mu kiwulire. Kyagulanyi si wammwe. Ne babi yennyini kati Kyagulanyi si wuwe. Ne Solomon Kampala president gendo labe documentary bwobanga documentary nga tewagiraba ddayo girabe ku introduction. Yagamba basuubi mwolede ndi kita siriko kubuuza nti naye waliwo bannayuganda abatayina babogerera, abatayina taata, abatayina maama, be banjo singa mmwe ne bwe basiriwo mutegere nti wendi ngenze kubali. Naleka 9 n'agenda anoonya emwebuze. Kyagulanyi si wammwe. Kyagulanyi si wammwe. Omukisa oba ekikolimo. Oyo omwana taliddayo kulya yadde obwa LC1 eka Mwokya village. Kyakiru. Taliddayo kulya yadde obwa village LC1 weewaawo. Mwe mwamutuubye. Mwamutuubye mu kumwagala kwagaliza ggwanga oba mu kweyagaliza. Bwe yabalema ng'abazadde ate ng'abakulembeze. Oba omusango mugujje wa winyi ddolo ne mugutukomezaawo. Nyanzi lwaki naawe ogwo tewagutete n'ogaba bannange nazaala omwana naye bazaala mubiri. Gwe n'oli okolaba gwe teyandibigenzeemu. Ekyo kye kinjagaza president tatulekangako mu nzikiza yadde olunaku n'olu. Omanyi lwaki Honorable Ssenyonyi yasoose kutubuulira ng'akyali na Bungereza. N'agamba bannange siriyo naye. Baabo Alibaba bali ku luggi lw'emmanju balumenye ne babba ssente ng'ali Bungereza. You know why? Tuba kukimanya nga kizze mu security alert tikyalumbuye. Tikyalumbuye n'agamba abange muli wano bamenye oluggi lw'emmanju. Ssenyonyi yabadde ajja tubuulira. Babadde bajja tubuulira. Omanyi lwaki yatwapodatinze in time? Kutu respectinga. N'okumanya nti ffe bannannyini kintu. Omwana bw'aba abalemye nga muli bazadde ate nga muli bakulembeze. Ayo ne struggle erimu omusaayi gw'abaana. Ayo ne struggle ey'abaana abali mu makomera emyaka 4. Never. Nkugambye Museveni ke yamufunye bw'ati. Golowooza lwaki Museveni yamunoonyezza. Omwana oyo yabadde tasobola kusindika. Waliwo omuntu omwangambye anti munnaye bali bonna ba president. Kakati nga bali ba president babadde balina okusaba kubanga ono yabadde akyaziza sayimbono public relations bwetu.
ono yali president wa NUP iPod ngeri mu mateeka yamusisinkana teyakuba iPod n'agijawo omanyi obuwaayiro obubadde buliwo mu mateeka nga balina osisinkana ono nga yagaana mmwe mutuyita basiru omwana bw'ajeemanga omwana n'abajeemera ng'ali mu pate yammwe kakati tuleke nammwe Chairman Nyanzi kikuddidde ekirala mutabani wa kuyingiriza ekiteega awaka bw'otamutta akuta weewaawo mmwe mumutunulire bagenda muwe emmotoka bagenda muwe ennyumba sente security tobala hold on a bit yes please one yes okay thank you Guys. Amululu nange ala okasita kuba temba nakola ki. Now, kino ekintu teyabadde accident. One, okusisinkana mu 7 tebakigwira bugwizi lunaku lumu. Balina n'okukebera COVID. Balina n'okukebera endwadde endala. Balina okuverifyinga mu mikwesese mingi. Ne design bwe munaatuula ne bwe munayingira ne bwe munagoberegana byatwala ennaku mmeka. Nyanzi and family mwetereze. Ekisooka njagala mukingize mu bwongo Kyagulanyi si wammwe. His Excellency Kyagulanyi si wammwe mwenna n'essuubi mubuulira si wammwe. Eyo nvuddeyo ngende mu politics kikyendeseeyo eno mugundi bannange information y'obulogo kye yakoze omusajja ali yayomba kale ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokuna 2025 enguudo zonna zigenda Masaka kuno n'abaana baffe. Enguudo zonna buli muntu ky'osobola okukola. Olwaleero ndabyeko muganda wange nuwa mutwe agambye asobola okweyambula genda weyambule ate bamweyambulira mu ndongo mu makubo mutambula muli bwerere mugende ku kooti asobola okujjamu engoye genda wali ozijjemu. Twagala baana baffe nga 16 if not kati ffenna Museveni atusibe 16 omwezi guno ogwokuna ffenna enguudo zonna zigenda Masaka. Lastly, waliwo ogusomero guli eyo Embaale naguba reportingidde jjo nabatereddeyo gundi yaagwo gwatandise okukunga okugema abaana mbu bagenda kugema abaana n'abagambye mbawadde obutambi tubutambuza tubupositinze bannange obwo omuzadde yenna omugezi togema mwana wo naye abazadde ng'omanyi oli muzadde tolina magezi twala omwana bamugeme bw'oba omanyi tolina magezi twala omwana bamugeme bw'oba omanyi tolina magezi twala omwana wo bamugeme gwe mwana gwe maama wo bataata wo bwakutwala ne bakugema n'akuwaayo ne bakugema ng'omanya talina magezi. Headmaster abawaayo okubagema mumanye headmaster wammwe musiru mukitegedde. Ngenda balaga engeri Museveni gyali mu kuttamu generation mu ggwanga Uganda. Ba MPs baffe bannannyini musimbi wabula ba MP mulidde omusimbi naye tugenda bakuba tubawe ne receipt katukukubira embaata za neti zino. Katukukubire embaata za neti wano.
Dorothy Najita kakati bwetweyongera n'amawulire amaline TV akawungezi gebaleetedde nga tukyali mu mbeera yemu enkola eno ey'ababaka ba parliament okwegabira ensimbi ezisukka ku musala gwabwe n'ensako ezeeyogerwako okuviira ddala mu mwaka ogwa 2025 ekireetedde naddala bannakyewa n'abantu abalondoola ensonga okulumiriza parliament okuba ng'ejjudde obuli bw'enguzi n'okudiibudda ensimbi z'omuwi w'omusolo kati tuze ne tukuba toki mu nfunda eziwera ababaka ba parliament ze bazze balumirizibwa okwegabanya ssente mu ngeri etategeerekeka. Okusinziira kwa lipoota yapulumiziddwa ekitongole kye Afrobarometer ey'omwaka 2025 bannayuganda bakkiriza palamenti ejjudde abali b'enguzi beeyongedde wakati w'omwaka 2023 ne 2024 okuva ku bitundu 43 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 47 ku buli 100. Kino abasinga bakyesigamya nnyo ku muzogo ogujjubalira ensimbi ogutera okulabwako mu palamenti ng'ababaka beegabira ensimbi mu ngeri ey'ekyeyonoonero kyokka ababuzi b'omulimu bakoze ne beekangabiriza. Embeera eno ereetedde ekifaananyi kya palamenti okutandika okuwewuka abamu ne batandika obutala ababaka ba palamenti nga babakiikirira wabula abakozi b'ensimbi. Kino kimpaliza okunuula ensingo otunulako emabega okukuba tooki mu nsimbi ababaka ba palamenti ze bazzenga beegabira mu ngeri etwalibwa ng'obuli bw'enguzi eri bannayuganda. Mu mwaka 2025 amawulire g'okwegabira ensimbi gasaasana mu ggwanga lyonna bannayuganda bwe bategeezebwako nti buli mubaka wa palamenti yaweereddwa obukadde bw'ensimbi 5 ze bataakoleredde ng'ekigendererwa kyali kyakuwagira nteekateeka za kukyusa ssemateeka w'eggwanga akawaayiro akalikika n'omukulembeze w'eggwanga okwesimbawo oluvannyuma okufugira ebisanja bibiri kadibizibwe. Ensimbi zino okusenga zagenda nnyo mu banna NRM n'abamu ku bavuganya gavumenti abatono abakkiriza okuwagira enteekateeka eno. Bannakyeewako ne bannayuganda abafaayo bawakanya ekikolwa kino kyokka mpawo ddoboozi eryava mu gavumenti okuvumirira oba okuwakanya bino ebyali byogerwa. Ebyo nga kyebijja bisebengerera emitima gy'abannayuganda nate omukulembeze w'eggwanga mu mwaka 2011 kigambibwa nti yakwata mu ndyanga n'ajjamu omutete gw'ensimbi bwe yabalabalamu ababaka n'alaba nga buli omu bwamuwaako obukadde bw'ensimbi 20 asigazaawo n'ez'empisi. Kyamanyika nti olw'okuba nti pulezidenti afaayo nnyo eri abantu be yasaba bagabira ababaka ba palamenti ensimbi obukadde 20 bazikozesa okugoba obwavu mu bitundu gye bawangaalira. Kyokka kino nkwadde gavumenti yakisiiga akazigo bannayuganda ab'ensonga ko ne bannakyewa bakiwakanywa nga beewuunya lwaki ensimbi zino zejjidde mu kaseera ng'okulonda kw'omwaka 2011 kusemberedde. Mu mwaka 2013 nga palamenti ekubaganya ebirowoozo ku ndagaano ez'okusima amafuta ezaali zaateekebwako omukono minisitule ekola ku nsonga z'ebyensimbi ko nekola ku byobugagga ebyensibo mu ngeri ey'amankwetu byawulirwa nti waliwo ababaka ba palamenti ab'olubatu abaaweebwa emitwalo gya $20 buli omu mwe basindiikiriza etteeka eryali ligenda okuyisibwa ligasa nnyo kampuni emu eyali envujjirizi. Newankubadde mpawo obujulizi bwonna obwafaayo okukkaatiriza ensonga eno gavumenti yafuna kyesirikidde okubamu ku babaka ba palamenti abasongamu olunwe era tewali kitongole kya gavumenti kyonna ekirondoola obwerufu ekyavaayo okunoonyeza ku nsonga eno. Akayugumu kano nga kagenze ate mu mwaka 2017 kyaddamu ne kyedomola ababaka bwe baakuyita obukadde bw'ensimbi ebiri ekigambibwa nti zaali zakubayambako okwebuuza ku bantu babo bakyetaagisa okugyawo akawaayiro akalika kugira omukulembeze w'eggwanga okwesimbawo ng'asusuza emyaka egy'obukulu 75. Ensango eno yanyiza nnyo eky'omutulu ku bannayuganda bangi kino bakyambazanga buli bwanguzi okulabwa n'ayonka kyokka abamu ku babaka ba palamenti naddala bali ku ludda oluvuganya bekuba mu mutima ensimbi ne bazizaayo. Ezange ze bampadde ze zino wano era ngenda kuzizaayo nga nkulembedde bannange. Situganye bingi byayogerwa ababaka baatwala ensimbi zino tebafunamu kutya kwonna era baali basaale nnyo mu kuwagira ekiteeso kino okukakana ng'ekkumi ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga liggyiddwawo wakati mu kusika omuguwa okwali okw'amaanyi. Abakuuma ebyafaayo mujjukira nti waliwo ensimbi obukadde za Uganda 20 obwaweebwa buli mubaka wa palamenti nga kigambye nti kigendererwa kwali kuyambako ababaka bano okubeera abasaale mu kulwanyisa COVID-19 eyali alumbye ensi yonna. Ensimbi zayogeza abantu bangi ebikankana nga batidde ababaka ba palamenti obutafa ku biruma bannansi ne batuuka n'okwegabira omutete gw'ensimbi nga guno ng'ensi eyingira akatyabaga k'omuggalo ogutaliko kkomo. Nga tukyali mu kanzunzu ono ejjo ly'abalamu mu mwaka 2022 byawulikika nti ababaka ba palamenti buli omu yagenda okuzuuka nga akawunti ye eriko ensimbi za Uganda obukadde 40 ezitali amawulire gavaayo nti ensimbi zino zaali zakusima ababaka ba palamenti olw'obuweereza obulungi bwe baali balaze ko n'okuweereza bannayuganda nga mpawo ajula. Mu kavuyo kano akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yalagira ababaka banna NUP bonna okuzzaayo ensimbi zino abamu baali bayogedde nti baazifuna agamba gumu bakatwa akagabo beekebakeba omutete gw'ensimbi ne bazizaayo wa sipiika mazamazalidde akabasa era n'alagirwa okwetonda. Ate wano ejjo ly'abalamu enfuufu yazzeemu n'esituka bwe kyategerekese nti bakamisona ba palamenti beegabanya ensimbi akawumbi kamu mu obukadde 7 nga beesiimula okukola emirimu gya palamenti obulungi mu kyamanyika ennyo nga Service Award. Ku mugabo guno era akulira oluvuganya gavumenti mu palamenti ow'akaseera ku Mathias Mpuuga bwe yakulitako n'obukadde bw'ensimbi 5 bwe yasooka okwegana yalaba embeera ng'egaze n'asalawo okwewolereza. Mu mwaka gwe gumu ababaka ba palamenti bayise ennyongereza ya $3.3 mbu zino kwaliko obuwumbi 76 mu obukadde 6 nga zigenda maka g'obwa pulezidenti kuno obuwumbi 55 mu obukadde 6 nga bwakuweebwa ababaka ba palamenti olw'okwebaza okuyisa ennyongereza eno eya $3.3. Mbu ababaka buli omu yaweebwa obukadde bwa Uganda 10 kyokka ababaka ko ne batwala palamenti baava ne bawakanya engambo zino newankubadde ng'ensonga ezeesigika zikakasa nti ensimbi zo zaafunibwa. To repeal
Skate 2. Bino by'ennomboze tebyawukana n'amawulire agasaasaanya olunaku olw'eggulo nti waliwo ababaka abafunye obukadde za Uganda 10 nga basemula okubeera bavumu ne bayisa etteeka eragata ekitongole kya Coffee Development Authority ne kidda wansi wa minisitule y'ebyobulimi oluvannyuma lw'okukola ennongosereza mu tteeka ly'emmwanyi liyite Coffee Bill. Obutawukanako nga baguzisa guba buli ensimu zino bwe zigabanwa, Paalamenti ko n'ababaka abateeberezebwa okubanga bwe bazifunye bazeegaanye era ne beekokola nnyo bannamawulire olw'okuba sibaka amatu g'embuzi okubaliisa engo bo baviire obuwagizi eri abantu ffe nga bwe tuganja. Kale kakati awunyini watuje ekibuuzo kituga muwulidde omusimbi oguze gutokomoka mu Paalamenti. Museveni yakwata ye kasita okuba ekigundi ekiyinja kye yateekawo n'olinya mu Paalamenti nga yakuteerawo essowaani ng'amanya kati gwoze ng'akuteerawo olujjuliro ng'akugamba eri toddayo oba ojjidde mu kibiina ki oba ojjidde mu kibiina ki. Kakati okusooka njagala mujjukire ssente zino ziri ku bintu ebi. Museveni yatutte emmwanyi yammwe. Ekyokubiri ayagala okusibira abaana bammwe mu kkooti z'amagye, okubavunaanira mu kkooti z'amagye. Ebyo ebintu bibiri bwe bulamu bw'omunnayuganda naddala omulimi oba omuntu omulamu bwe bakukwatira ku kirime ekyo ng'emmwanyi bakabooni y'eggwanga n'okukwatira ku mwana kitegeeza eggwanga baliguzizza Museveni. Ekyo njagala okitereke. Naye Muwanga Kivumbi olwaleero w'ekitiibwa Honorable Muwanga Kivumbi ayogedde ebigambo bino nebyo leka mbibalage. Ekisoose kiri kino. Nembeera yanjawulo kati buli omu ku ffe tulekeraawo okubeera ng'eyo ne tunyomba ebikolwa. Abala ababaka be muli wano bangi mwekumu abakutte kamera ng'abalala abatuwuliriza bangi singa be babadde wano nga be bawadde ekikumi bandizitutte. Because some people speak as if to buying weapon. Bangi kuwena abatuliza n'abatuvume abagamba nti tunyumyamu bunyumya be bandizitutte. Kati bano abazitutte lwaki temubeera nga babazima bo ne muba praising abatazitutte ne mubayitako abazina. Because the common thing here obutetwala ssente buli mu buli kimu otozitwale sipika agenda kukyawo bangi otozitwale n'abalonzi abo bangi tozikusaba nga tozina nga balowooza bazikoze eki bazitutte. N'olwekyo bulimu buli kimu kyebagenda okufeesinga abatazikutte. N'olwekyo njagala okusikiriza bannayuganda kyengeri gyetusobola okuzimba eggwanga tuliseemu abaani abakola ebirungi tubasiime. Tuvumirire n'abakola ebiki ebibi. Naye mwebwe mumwagala byonoonese a bad story yesinga okufuna publicity. Let to publish also good story. N'abakola ebirungi mubasiime. Mugambe nti kakati bano abatudde wano mubatunule mu feesi mubateeke ku mitimbagano mugabe bano tekuli azitutte. Owulidde? Bwekubako yazitutte ng'abadde wano namulina obujulizi mumuteekeko kasanko. Kati kwekwe yes tubabadde ne Kamuwanga awo nebaleefu nebajeneka mutuulu netulinayo obujulizi obulaga nti gwe obanga naawe oli w'amazima nawe wemuteekako ng'amazima oli mubyabufuzi gwe mwesimbyeko naawe ofaanana oli yatutte ssente. Because you are also killing an innocent person. So let's as a country common standard eyokutumbula abo abakoze ebirungi n'okuvumirira ebiki ebibi. It's every citizen's duty. Okulanja bwa buli munansi bange nansensena nyinayo oluguudo lwentambula munzeka nyinako eddwaliro lyengenda muganze ndwalira munzeka oba bano mwe balwalira. Tulinayo amasomero exclusively nti gasomesa baana baabo. So sente zino ze babba zaffe za maama za taata za baganda bange z'abannayuganda. N'olwekyo tubeere n'obusobozi. Please I encourage you strongly to live okubeera ku ludda lw'ebitambula ebituufu ebikyamu mu bikondeni. Wulira kano. One members have signed just instantly and these are so far that have signed and they've just signed now and it's a tremendous achievement. We hope by end of day, by Monday, more and more will sign. Paul, caucus about 111. Yes. About 111. Ababaka asatu. Actually, bali ababaka asatu. Asatu mo. That's one so far. Okay. Mugundi eno njagala uli ebigambo Honorable Muwanga Kivumbi byayogedde. Bono olaba simanyi kubanga je buli bungi obwo obuntu bwabadde ayogera mbadde mugoberera ayogedde mu statement n'agamba bw'ati
naffe kino kye kitono kye tusobodde okukola oba kye tusobola okukolawo ku nsonga eno. Tuleese olupapula abataalidde bateekeko tusobole okweyawula abaalidde n'abataalidde. Era n'agamba bw'ati, abataalidde tubasoosowaze ku mitimbagano. Oweekitiibwa Muwanga Kivumbi ebintu byogedde birungi nnyo era tubasiima abataalidde. Naye politics yakyuka. Politics yakyuka. One, abantu ba bulijjo tutegeera politics okusinga bwe mutulowooza. President yatugamba eyo scene of crime. Bwe mwali mugenda mu parliament mwatugamba mugenze gikozesa ng'akadala nammwe ebeere front line nammwe mulwanira awo. Otugambye ako ke katono ke musobodde okukola ffe tulina ekinene kye musobola okukola. Twabakungadda mu budget simanyi framework budget background tumanyi wabaawo bubbi. Twabagamba mufulume parliament mulemese budget. Mwalemeramu. Juzi twatambula abaana bagezako okutambula nga bavumirira enguzi ne babakuba emigo. Osayininze muli olwaliro lumu lwokka musayininze ababaka 31 buli mubaka situle eggaali ya constituency eyo. Muggaleewo parliament mmwe mugiveemu. Buli mubaka ataalidde bw'oteekako okwo omukono situla constituency eyo. Tulumbe parliament tujooke. Tulumbe parliament twekalakasizeewo ennaku 3 tetuvaawo nga tulina ba MPs nga mwe bakomanda. Ogambe kyekyo kitono kye musobola okukola ffe tulina ekinene. Ffe tulina ekinene. Wano ensi yonna ng'ekitegedde ng'amawulire ago gatambudde ag'obubbi bwe butyo mu nsi yonna ekintu ky'enguzi kintu kinene. Ekyo ekintu mukiguze CNN, BBC ne baani mugatteko abantu abaabula 18 mugatteko abatawoza abali mu muteekeko abattiddwa abatirimbuddwa musitule eggwanga tujjeko 7 weekend bwe mubaddala nga temuli naye. Oyo politics wa ssuubi oyo w'okwebrandinga bannange ffe mututambuze ku mitimbagano. Emirundi mingi mutuyita nga ffe tujja ffe tubayise ng'ennaku z'omwezi 16 ffe tuli redde 16 tugenda wa mwenna tubaagala Masaka tu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, temutuyita kubateeka ku mitimbagano mutuyite tulumbe parliament. By the way, kituufu leero tikyalumbuye gyali atugambye leero gyali as a must today tikyalumbuye gyali. Muwanga Kivumbi mukole bwe muti mwali mugenze kulwanira mu parliament. Mwatugamba mugenze kuteekawo front. Ffe abantu ba wansi tetuvangako mu struggle okuva lwe twagiyingira. Batubba akalulu lwaliro tukyabanja akalulu ffe twasigala ku mulamwa mwe mwaguvaako. Tubadde tubabuuliranga mufulume parliament mulemese budget we wantu wokka parliament weeyina weesobola okukwata ku naavuzi za Museveni. Naye nammwe mubeera mwagiteeka dda. Buli mubaka lwe wabaawo budget framework budget simanyi background to the budget obeera opulaninga kuzimba kizimbe kipya kubanga sure deal wabaawo omulyo. N'ebyo bye mukola public relations. Bwe muba muli mu byaddala musitule constituency tugende ku State Square kale. Nedda Muwanga Kivumbi okwekalakaasa kwa gundi. Okay, bwe mbanga temwagala kulumba kibuga Uganda giyite Butambala. Tujje Butambala. Nedda tutegekere ekisaawe Butambala tubeerewo ennaku 4. Nedda tugende ku parliament ekala mufulume parliament mulangirire nti mu abataalidde muvumirira enguzi temugenda kudda mu parliament okutuuka nga speaker avuddeyo ne bakakasa nti ekintu bakikoze. Kituwa obudde okumanya baani be tuba tuteeka ku mitimbagano baani be abanaafuluma be tugenda okuteeka ku mitimbagano tubawaane nga bwe mwetaago bawaana kubanga tebajja bakkiriza kufuluma nga mwalidde ezaabwe. Nedda temukoma ku bipapula. Ekipapula kya Ssekikubo kiriwa? Ekipapula kya Ssekikubo kiriwa? Mwe mulowooza tuli basiru? Mwe twabagamba tutya ku bintu bya Ssekikubo? Nababuza mwenna nga bwe mubadde buli omu awamu ne constituency. Shamimu Malendo olugita akwasa Naluyima gundi Naluyima mulabyeko. Naluyima olugita bwati akwasa Zaake. District kale gundi ani Wakiso esalagana ne Mitiyana. Omanya abantu abali mu bendo eryo Kampala Wakiso Mitiyana. Mukono Ticha Namboze. Eryo bendo eryo awo limanyi. Omanya abantu abalirimu. Okimanya abantu basuula gavumenti.
Okimanyi nti abo abantu basuula gavumenti ababaka 31 abasayininze mutukulembere mutuyite ffe tuli ready. Tewali gwe tugenda kuteeka ku mitimbagano. Temubateekayo bannange, temubateekayo. Bafulume parliament batukulembere tulage nga tweyiye kati ensi yonna ekitegedde nti Museveni ye mubbi omukulu mu ggwanga. Kati mutukulembere empogola weeyabikira wogisusiza. Mwanga Kivumbi ffe tubatimbe mwe musigaleyo muyite eno nzirye. Judgment y'omulamuzi omugenzi Kakulu egamba Tekyannambooze nti teyazzaayo ssente. His Excellency Kyagulanyi yabagamba okuzzaayo judgment weeri ate teyagichallenging. Twaha Kagabo eddoboozi lye teriba kusimattuka n'erifuluma yagamba wabula kati nkibakoze nze kaadi kakati nze njinywezezza. Ani ajjukira eddoboozi lya Kagabo kulwakuba sirinoonyeza ate ndiina mu archive. Yagamba kitimba maze nowekitebe kati maze okumubika entunda kati nze kaadi ejjanji maze. Era kasita bamufungula bwe paba kati atambula n'aba NRM. Temupostinga mubaka yenna. Kabe zaake omanyi bamanyi twagala nnyo zaake. Ate nga ng'ekyaddala ye tumwagala zaake eryanda eryo tulyagala lizaake temuli postinga dwe bajja otegera ffe twabeeranga ewaka. Taata bwampita nankuba ne balaba nga bakubye wire abasigadde temutawaana. Kase balaba nga ankubye nga mumanya mwagenda basota busosi era bakyogera bagamba babula badaye kati awo tulabye. Kati temupostinga zaake bonna bategerere nti tuli baddala. Petition ya Ssekikuba eriwa. Eyo nvuddeyo wamma. Ate n'obudde bugenze. Kakati ekirala ababaka kye mutamanyi. Lwaki buli lwe wabaawo nga omwaka oguddirira ogw'okulonda lwaki wabaawo enguzi nnyingi? Abo bonna abaasoma tebabimanyi. Museveni alina enkola tayagala kumumanya nnyo na kubeera nnyo naye omutegeere nnyo genda ewala. Akolayo ekintu ekimutikkulako ebyana ebimu ne bisigala. Senga abadde akyali ne bakabakumba masiko amaanyi ge baali balina kubanga awo gaggawala ofuna olaba kati ali mu kwetikkula kadaaga olutalo luzemu yamwetikula ku bwa supiika kati n'akwata era supiika Amongi agende amwesimbeko Busoga simanyi kumyuka Museveni Busoga lwe lutalo oluliwo ayagala kwetikkula ono kadaaga asembeze ono omupya nti bw'obeera mu gavumenti ebbanga eddene ofuna connections. Ekyo bobote kyekyabalema babeera ne Museveni n'alaba gavumenti obusonda bwonna n'amanya bwe bakwata obuyinza n'amanya bwe babuyungira n'amanya gundi we ziri n'amanya obuyiri n'amanya bino we biri n'amanya biri yagenda okukwata gavumenti yonna nga yagyetooloola. Kati olwaliro kabakumba masiko ali ku street z'Ebunyola asabiriza eyali w'amaanyi ng'ensi emutya. Kiddu Makubuya yafa n'olwaliro waliwo omuntu awakana nti Kiddu Makubuya tafanga ate nga yafa ne bamuziika mulamba ate nga yali w'amaanyi ng'ensi emutya. Omugenzi Saida Bumba waali naye wali wamanyi nti Saida Bumba yafa. Okimanyi kati Museveni agenda abasiiga y'amazi afuna obudde n'abasiiga enziro public ne muyambako beetikula ne muyambako Museveni ne yeetikula abantu bano naye bonna tebakimanyi. Waliwo abasajja bannabyabufuzi abaali ab'amaanyi Museveni agera mu kaseera bwe kati n'abasiiga amazi kati public n'enyiiga najjawo bali ababadde bamumanyidde kati aleeta abato abamutuukako ne batintima bati abati emundu tebazirabanga nako tebamanyi bwe bitambula kyamugamba kati n'abeera ne baminisita oba ba MP nga ababriefinga bu briefings go and do this and this and this and this class. Ate kyakikola both sides mu opposition ne mu kibiina kye. Lwaki ne mu opposition nti bw'olwawaawo ofuna connections n'ogaggawala n'okolotya osobola okumega gavumenti kyovula banga ateekwa okwetikkula ettundutundu erisinga obunene. Naye abamaze okumanya nkugambye buli wankyukakyuka wali buli awanaabeera okulonda bataddewo embeera ng'akakiiko k'ebyokulonda kasobola okulangirira namba 3 oba 4 ba MP nga mwesimbyewo 4 nga mwesimbyewo 6 owookuna asobola okulya akalulu yembeera kati gyataddewo kyova olaba ayagala amegga ekitundu kino ekinene asobole okuleeta ekitundu ekirala ekinene ekipya. Okitegedde ekyo
alete ekitundu ekinene ng'abapya bonna ng'abanene ng'abangi bonna bapya kati abatuusiza mu ntiisa mugenda otulange emundu etunudde bweti kati buli kyakutuma kyokola akuwa obwa minisita n'olaba ng'akujja wala n'atandika okubatuma by'ayagala asigale ng'aimplementinga ebibye bali abaali bamumanye ennyo abasobola omujemera nga bonna abasudde nga ffe tubayambyeko nga ffe tumuyambyeko basuula ndowooza ekyo nkimaze kino ekiri mu ba MP kiri mu institutions zonna ennene mu ggwanga Uganda ba MP si be baziridde bokka nakugambye nti bannaddiini bawandiise guli ogubaluwa batagetinga ssente kati mu bisenge by'amakolero ga waaka Interreligious Council kakati erimu kukulubuuta sebo simwe mujja okulya mwekka ffe tetulya mpapula bw'oba oganya otuweeza ffe tubuulire tukuyimbulira ekereziya n'ekkanisa ojja tuwulira ffe tetusirikirwako linnyo kati nabe ezaabwe zigendera wa ennamugongo kati namugongo biliyoni zimmeka 10 luli zaali 6 ne babawaayo ne supplementary simanyi yakamu kitundu kati ku luno ziri 12 namugongo tunywayo obuugi nedde namugongo mutuwa obuugi namugongo mutuwa embizi buli muntu ogenda namugongo ng'olina okwegulira embizi eyiyo olina okwegulira omwenge ogugwo olina okwegulira emmere eyiyo olina okwenoonyezaawo okusula abantu basulaawo mu kyangala bwe bati biliyoni ziziragawa nambole ye nga mwamuzimba lumu naggwa kyemugamba buli Uganda lweneebanga ekyaza mu mupiira tugire tuzimba ekisaawe kuba namugongo mumuzimba buli mwaka muzimba namugongo ate olwaleero yayitiridde kubanga namugongo bye muteekako mumala ne mubijjawo nedda Old Trafford bagizimba lumu naye namugongo gwe muzimba buli lunaku kati ago malya nsimbi nammwe muli babbi bwe batubba kati kyo institutions mufuna ssente okuva ewa Museveni kye muva musirika era muli babbi kyenkanyi nga ba MP kali kyo institutions nammwe muli babbi nga ba MP muli babbi nga bannaddiini muli babbi nga tata wa musitaani nga jjajja wa musitaani muli babbi nga tata wa Museveni muli babbi kyenkanyi mmwe problemu y'eggwanga Uganda institutions ezo ezeyita ennene muli babbi mmwe kizibu ky'eggwanga Uganda naye tujja kwata awantu olumu tukuŋŋaanyizeewo kali kyo institutions nga tugyewo bakabaka baffe bokka tukwate bakatikkiro simanya abataka ke twategedde nti omutaka asobola okubeera wa myaka 11 tukwate bakaterega tubookye katerega omukazi yabadde amuta tubakwate tubakumeko omuliro mwagenda ne mutulimba mugenda kutubuulira bye mwajje Namibia biriwa abakulu b'ekika Augustine Mutumba ogwana kuteekako ebisubi tukuŋŋaanyizeeko ebisubi ngedda bwe twabikuŋŋaanya mu nnimiro tukucomeko omuliro tuvumbikeyo lumonde kati tujjeyo lumonde waffe tumulye ng'aliko n'otusavusavu gwaloliddeko ku lumonde w'enkoomi oba kasooli omunuula n'omusuulamu nga tomususizza enkoomi nejja bulungi n'ojjayo gwe omusooli gwo guba guwunya akawoowo walyako ku mumonde gw'omunkoomi kati kisaana ng'oyo Augustine Mutumba tumukuŋŋaanyizaako ebisubi ne tumuteekamu emimonde oli omumonde nga guwunya n'akawoowo k'ennyama anti ze ndiwe Ssemukombe mumanyiyo genda ebuwama obuuze ebyafaayo bye Ssemukombe sawa bwe ziwera nnya toyita Ssemukombe wulira abantu abakulu mugwana kukuŋŋaanyako nkomi weewawo tubookye tutandike ensi yaffe nga temuliimu kyova olaba neebaza Mukama kubanga bajjajja ba Isirayiri bonna baafiira mu ddungu mwenna mugwana kufiira mu ddungu bannaddiini ne mufiira mu ddungu mwenna palamenti ne mufiira mu ddungu ng'oggyeko Ssennyonyi ne Zaake n'aba NUP bokka ne mufiira mu ddungu ne tusigazaako Yoswa ne Kolebu bokka abala mwenna abatali mu bigere ebyo mwenna ne mufa bajjeno ba UPDF mwenna ne mufa ngujjeko RO fulani ne banne poliisi ne mufa okuviira ddala ku kasajja ako ka baasi byakagaba katunulanga entunuka baasi byakagaba simanyi waliwo akasajja kakatunulanga ekiteeteeyi kekani akakoogezi kekani akakasajja bakayitaanya kituma lusoke ennaku zino kakakkanyeemu naye akasajja kalimba katunulanga omukono gwa Gomesi ekitogi wano ne mufa ne tutandika eggwanga afresh nga temuliiwo mmwe problemu y'eggwanga Uganda
bannaddiini muli babbi kyenkanyi nga era bannaddiini temwogera ku bubbi bwa ba MP suula bw'omunnaddiini akyogerako gwe Muwanga Kivumbi agambye embu nno twali badde tutwala 10 nze nagana billions plus billions ze baba wadde mwenna zaali ntono kuze baali bampa buuza Tikyalumbuye batutukira wamu ne Tikyalumbuye kubanga Tikyalumbuye ngamba bwati excuse me Tikyalumbuye yangamba bwe nali nzija ku internet kye yankutira kye kino sikwataba ku sente ya Museveni lwendi gikwatako ne bwali bamagumba akomawo ekirala yangamba bwe wabangawo chance y'okuleeta omuntu omupya okumuyigiriza muyigirizanga era mbaleese bye bimu ku bintu Tikyalumbuye bye yangamba byenzijukira katono kuba mumanyi amanyi ayina drones immediately Museveni bwe yamala okuneyogereza akati yabimpereza nganga ne mutuukirira nangamba nambuza zabadde sawa mmeka nangamba nange olaba uyo genda omubuuze Tikyalumbuye nga bye saagala ng'ajja kujja agambe mutabani wa Katongole nabimubuulirirawo nga naye bye bimuliko kati ezo sente ze baba wadde mwenna nali nsobola zirya nze kate ne mutamanya mu ba MP mbwe 10 milioni 10 nze nga nali wa billions nga ataddeko ne bu plus busatu plus temuli bahiro olwokuba mwaziganye era n'okuzigana temwayambye ffe mbutu ba posting enno muzirye His Excellency Kyagulanyi yali tannaba kujja temwaziryanga mwina ze mwazaayo era abamu muzidisaayo ddyo muzigisaayo kono temwayambye ffe oba muzirye tetugenda ba posting mweyambye mwekana abaana bamwe muzirye mama tuba posting tubasiime embuki no oyo politics kwa subi yagwawo tetujja ba posting labaye ekiri ebusoga nabagambye jjo twabadde nakasongola ku nsonga eno District enda Kasongola yakwata kifo kya kumanja nnyo mu bifo ebyasinga okuba mu Buwente mu 2024 okusinziira kwa lipoota ya polisi ku buzima emisango ey'omwaka oguwedde emisango egyengeri eno 143 gye gyalopebwa ku polisi mu district eno nekiteeka Nakasongola mu kifo kya 5 mu ggwanga lyonna okumala emyaka 6 egiyise emisango ekisoba mu 10 egy'omu Buwente gye kize giropebwa ku polisi mu district eno olw'embeera eno ab'ebitongole by'okwerinda batula bufofofo okulaba engeri gye basaliramu ekizibu kino amagezi wadde ng'olubimbi lukyali lunene ddala poliisi egamba nti lina weetuuse okuva mu mwezi gw'omwenda omwaka oguwedde ente 492 ezaakabbibwa mu disitulikiti eno wabula poliisi neesobola okununulako ente 310 tuziddiza baganyinizo n'abakwate n'abatwala mu mbuga atunulanga kannaludda lumu naye nga abasingira ddala mu abo abadde akulira ekibinja kyonna ye mukulu Masembe abalonzi bagamba nti ababbi bakyusa mbokodyo ng'ensangi zino abamu babbira mu motoka za buyonjo okuli takisi ekika kya droni Fremont Nuwa n'endala ekibangwire okuyita ku basirikale ababa balinze emmotoka nnene gamba nga Fuso obubbi bwa Nakasongola badde kwegamba nga bwina oba emirandira kubanga baana bawaka era n'abo abanzi balwasooka baali baana bawaka kumpi banayiba bange tusala na bamataka ffe tuli kumpi ne main naye abantu bajja ne bapaakinga zi drone ne batikente ne ziyita ku makubo gaffe kati batwalira mu drone entebe z'emabega bazijjamu ne batikira mu drone mu nsisinkano ab'ebyokwerinda gye babaddemu n'abalonzi b'ente emigira mu Nakasongola abalonzi mwe basinzidde ne basaba poliisi okwongera amaanyi mu bikwekweto byayo n'emisanvu kubanga ente tezibuusibwa mu bbanga wabula ziyisibwa ku nguudo nga zimaze okubbibwa ngaffe abalonzi tumanyi nti era ente teziyita mu ggulu teziyita mu nnyonyi ziyita wansi ate nga wansi tulina poliisi ey'oku makubo ng'esulako ne ku kkubo kati era kye twemulugunyanya ente ezo ziyita wa babba ente gyototeka mu nsawo tunotambula nombo RDC simanyiriki ente kasuwanga neyingira kaleevu nengeyise ku kkubo kuliko polisi kuliko patrol tebaziraba bo bagezi bakozesa mesadu zona oba ebitundu byonna ebyokulya uyo wa polisi bwawana abamenyi b'amateeka ezimu bazitwala e Kampala ezimu twazikwatira e Nansana endala bazitwala e Masindi bane bazisalisa Ngozi abalonzi era sosanya bagamba mwe muli basiri engeri ababbi abamaze okukwatibwa gye balimbulwamu obwangu obw'ekitalo oluusi ekibaviirako okujja obwesigimba kwassa amateeka mbu bali bagezi tuluma kwe kuba nti bennyini be twandibadde tuloopera abakulu ebiseera ebisinga babulankanya okuloopa kwaffe gye tuba tugenze oyo wa polisi agwana kutwala mu mabuusi nga teri nsonga mbu bali bagezi tusaba baba bakutta omubbi bamubonerezi
n'abaana abasigadde emabega betuyina abato bategere nti obubbi kibi kati ababente nyingi tulinga ababamazeemu zino ze batwala ku buboda mwenda gw'ekiro wabula poliisi egamba nti gye batwalira ku boda bagaana okugenda mu kkooti okw'obujulizi ekinafuya emisango gino gifa oba gyono awo lwaki tewaliwo odongo olina okujulira nga oba ojoko eyo poliisi bano ebasabye okukwagaliza awamu nayo nga bagiwa amawulire ageetagisa ekizibu kino kisobole okulinnyibwa ku nfeete. Habat Kamoga, NTV ku ssaawa emu. Obiwulidde ebyo kati njagala owulire ekiri e Busoga Kamuli. Mawulire amalala abatuuze be babbako ente zaabwe e Kamuli bevuma poliisi yaayo okubasasuza obuwanana bwa ssente bwefuna embwa zaayo ezikonga olusu zibayambeko okuzuula ababbi bano. Kyokka nga bamaze okusasula bagamba obujulizi bw'embwa ate tebabulabako mu kooti. Kati bano bagamba nti basasulira embwa zino wakati w'emitwalo 15 n'emitwalo 20 abasirikale bano okukkiriza okuleeta embwa zino. Bino byonna poliisi ebyeganye netegeeza ng'embwa zaayo bwe ziri ez'obwereere. Nze n'obulumi ku muyibi nze ndi musajja mukosefu. Olunaku lw'eggulo twakulaza abatuuze mu disitulikiti y'e Kamuli nga balaja n'olw'okubbibwangako ente zaabwe. Mu kugezaako okuzuula ababbi bano abatuuze bazenga beeyambisa ku mbwa za poliisi ezikonga olusu wabula bazenga bafuna obutakkaanya ku ngeri embwa ya poliisi gyekozesebwamu. Bagamba mu kusooka ekyaliwo kyali kyakuba mmambwa ngeri ababbyeko ebyabwe. Pawulo Kitamirika yasooka okukirozaako olwabba ennume ye nti agamba eyaliweza kilo 2 ne bagibaagira mu kalitunsi ku kyalo. Tufaano nayenda embwa tufuna amazima obwenkanya aye embwa baginyuma ensonga gye bamuwa gitubuulidde. ayo embwa bankoba eri bize eri kujja Kidera eri kujja Budyope n'abakoba nti nze wano kumpi wano ebiwani kumpi kilomita girenga bwa 3 tusooke wano kumpi meti gyatide tuba ku poliisi bankala ati embwa egiri Buyende bankoba ati alikuma paka saa 12 nakuma embwa paka ku saa 12 bakoba ati embwa ize ayekoye esaawa ina namba nga tukwega yakigambo embwa wakubuzabuza bakuyisa muno ife tuli kujja kodi ndi kujja luuyi kodi ndi ate nga batuka bulungi ate embwa eriwo yaba ekyamaanyi omu bakuna malemba yatuyamba bamukubira era aleta emmotoka bambuza tulina emmotoka ayinga katenge liriwo imeka ngiri n'eyindi bali kujinaza eyindi ngeri ku poliisi abalabe wawadde bagamba nti nga balina kugisasulira. Jamaada Mugwera omutuuze w'omuzooni ya Bunono ng'akola bukuumi mu kampuni y'obwannannyini yali ku mulimu ne bayingirira mukyala w'ekiro ne banyaga eby'omunju byonna. Kyokka agamba bwe yagenda okusaba embwa ya poliisi Katonda emulemereyo olw'ensimbi ezamusabwa. bankobamu emitwalo 15 egambwa eyidde ekola omulimu guno ononerezeeko abandi bye nakanti abananzira mitwalo 15 akati bwe olw'obulumi omutyame bw'aba nabwo obumulezera okusasula emitwalo 2 oba 15 ezira bwenaamukuba nti otasasula bwenaamukuba nti osasula ndakuba ndi omu negayise ku poliisi okukuza enkulaakulana y'abayibi. Kyokka newankubadde eriko ebintu bya mukyala we byazuula mu bateeberezebwa okumubba agamba nti ebibuuzo bye bamusoya ku poliisi kumpi byamuleeta kanzunzu. empale n'obuleego bya mukazi gange ebyo bayiba mu nnyumba kweyavuire yali agema oli agema n'ole ate obutubuti musango. Wayita omwezi gumu ababbi ne bakima ente eze 2 ebyokugenda ku poliisi n'abimma amazzi ng'atya nsimbi za kuleeta mbwa. akanti kayiri lino lwe baatwaire nongere ku nilo tyafuna bwenkanya kayinje ntwalire poliisi erye nasigalira awo amazzi gagange ente dange n'olwaleero tidibonekanga. nze poliisi gyensinga kunenya basaada babi batulya ku innocent wajja ne baka nti omwebi omubwene yaizati yaize kale bakusaba sente bajiba buyaka bamugeme. Abatuuze abamu bagamba nti oluusi n'obujulizi bw'embwa bwezudde ate obubuzaabuzi bwa poliisi. Martin Kayigo nga musumba w'abalokola agamba kyamutuukako bwe yabbi bw'ente embwa n'esibira ew'omuntu. Ingira mu ifumbiro twayagana mu n'emamba ng'eri ku ntalike eri ku katimba. Poliisi yatulemesa okujja n'emamba embwa olwagema ono temaze okuzuula n'emamba batukoba ati mubeeyo twakoba twenda kutegeera ebiri mu ifumbiro poliisi yatulemesa akati yebayayidde eno tumukuba masasi. Era n'agamba bakkiriziganya n'omukwate ng'ali ku poliisi amulirira ente ye kyokka olwamuta n'amwefuulira. Twayikirizaganya nga bakusula ente yange $1,700,000 nalimbako ye $2,000,000 bwe bukya ku nkyo ng'omuntu amaze okuyimirwa yankatende nja ndisasula ku nkyo baneefuulaku bakoba ati ife tutuyikirizaganya nakukusasula nte. Yadda ku poliisi gwe yaloopa akwatibwe kyokka ekyewuunyisa nti ate ye gwe baggulako omusango. Baabamu ebimagezi bakoba ati babeewo ekisangosango ky'omutaapu yantaapu ekisanga ati mbutuka yanagwa bibanda ye nga nze bayogera ku nze neza kibanda kyenkana naye. Asumani Mukungu bwe yabbibwako ente ze 5 mu 2023 kusaba mukaaga ogw'ekiro naye enkeera yakeera ku poliisi okusaba embwa anoonya abazigu. atolayo embwa yatambula eti agana mu luguudo yeetoola ekusula eti yasibira aminaana wange paka manyumba ku buliri. Ono yagombebwamu obwala ne batwalirako n'abapangisa be kuba nab'embwa yabasongamu olunwe. embwa olwava muno muti inga olwamaze omugema
Olwava omweti yaida mu numalo pangisa yatolamu engoye nga ziri ku lw'obuviiri n'omuguwa gwali ku nte gwe basalaku babigema n'ebigaito ebyali ku obusa bwe baaniramu bwali mule babitwala ku poliisi. Abakwatibwa mu kuteeberezebwa okubba ente za mukongo yeewuunya nti n'abamu ku fayiro z'emisango yeekanga babaggyeko nga ye ng'omuwaabi tafunye na kunnyonnyolwa. Owundi olw'okuba ng'ali ku omuntu munakalimu tabano omwisirikale ne ku fayiro tibamala bamutwako kalima gini nemba kuyasookerako aka kujja okulaba ti ku fayiro ng'azirako. Bategeezezza nti n'ebibeera mu kooti bibamalamu amaanyi mu naddala olw'abalamuzi okujungulula obujulizi bw'embwa. Tetwidde lwaki gavumenti yataaga embwa kwamala bagamba kati embwa ezira bujulizi teba bujulizi mu kooti lwaki bataaga embwa embwa etajulize etwogera kai gavumenti nereeta ekintu ekitwogera batuleetera enkembo oba enkamulede nangemanga embwa batraining edo nga nasobola okwogera tukozesa okusinga embwa n'okusitula omusirikale yali avunaanyizibwa ku mbwa yafuna obujulizi okumutwala mu kooti naye aweeyo obujulizi abatuuze bagamba kuba kusiitaana obeera olina kusola nnusu n'azunga ku kooti n'abivaako embwa etayogera balumiriza ne poliisi buli kiseera okwekubira ku luuyi lw'abateeberezebwa okubba ente. beekubira ku luuyi lule info ojja okutuukayo ng'ebigambo ebali kwokya ebibuuzo nga tusobola kubira bangi ababbiddwako ente nga kye bayiseemu nga bali ku poliisi bagamba tebawagira mulala kutwalayo musango. era bemala kukubirayo ndigo baba bakambwe toyogera tobamanirira tobuuza era kayo omwibi kayaba abakabaka bazaali okujja ku poliisi yegoba ebyo mala geesiba mu muguwa ku muti amala geetuga. Tusabye omwogezi wa poliisi mu bitundu by'obukiikakkono bwa Busoga. Ani ayimirizaawo obumenyi bw'amateeka mu bitundu bulijjo si kibagamba kati ekyo ekitundu kuliko omuntu ayinza okwebaka mu buliri bwe n'abaako kyalowooza n'abaako wajjamu ebintu ebiri munda mu ye nga bwe tubadde tusoma ennaku ezo eziyise. Abanyarwanda ekyo kye batukola babateeka ku bunkenke nga buli omu alina ekimumalawo katutebereza ekyalo kiramba neggulire teribaddeeyo gundi teriweddeeyo abantu bangi bakaaba. Omusajja yagenda okukuuma ne bajja ne babba ewuwe ng'akuuma eriya ne babba ewuwe bakujjako n'emitwalo 15 otunse mu kooti ogundi omulamuzi agambye embwa teyogera embwa egaanye okwogera. Edda batugamba nga embwa bwekukwata obwo obujulizi bumala kitegeeza gwe wakikoze kati ate babalamuzi bano ab'omulembe guno bakikyusiza bagamba embwa egaanye okwogera gundi ekigambo kyonna gukusinze gwe yazze okuwaaba embwa eremereddwa okulumiriza oli. Ani ayimirizaawo obumenyi bw'amateeka mu ggwanga Uganda? Naye ng'ennakasongola kye bakaaba ekamuli kye bakaaba wabula emmundu ziri everywhere. Amakubo gajjuddeko road block banoonya t-shirt na ovulo za nuupu kuba bino bye bibayimirizaawo. Abasajja tabasasula bakolagana n'ababbi. Okimanyi nti ababbi basasula abapoliisi sente zisinga ze bafuna omusaala. Olaba mu bino ebyaffe bino okimanyi bino ebyaffe bino ebyokusomola amawulire okimanyi osasula omuntu mu kitongole nga sente ez'omusasula zisinga sente ez'omuwadde oba ez'amafuta nga zisinga ez'omusala gw'ogw'omwezi. Okimanyi nti omuntu abeera ne secretary mu nnyumba ye oba ayina house girl mu nnyumba ye oba ayina nga musasula okusinga mukama we z'amusasula kababagobe kubanga mubimanyi ate nga temubyogera kababagobe. Okimanyi nti oli abeera ne dureva nga badureva babawo emitwalo 2 oba 3. Omanyi house girl ne dureva bwe baba ne ba security gundi abo ba escorts abo bamanyi ebyama by'abakungu okufa obufi ng'omusasula ssente ezisinga oliza amusasula babawo emitwalo 2-3 ate gwe emitwalo 5 tugimuwa buli mwezi omuwa emitwalo 40 n'akubuulira ebyama bya myaka 7 emabega n'emmaaso. Nze ati waaba ebyokwerinda mumanyi kyovula abasako ya Museveni yonna ngiina wano ne bw'abakyusa leero abajja enkya tukwataganirawo ate pasito byogedde obadde kigwegwe muleka gwe mu bikopo nedda abalikewo oba abakyusa alabe. Museveni takyalina kyayinza kutukolera kati bw'abalekawo kitukolera bw'abakyusa kitukolera. Bahawusi galo bonna mubagobe badereva bonna mubagobe bonna mubagobe tulabe oba tetubifune. Ababakuuma abaana b'abanyammwe be muyingira mu hoteri mwe ne mulya bo ne mubalyako baana b'abanyammwe mubawa airtime mubawa data
olowooza mmwe mwakubye ekikumi ekyo bo tebabalaba gundi mwabawadde mpuga wawaddeko kuwa security waawo wamuwaddeyo akakadde gulo tukyabasomolako ebyama musaaga muddeyo musinika ebinyo lastly lino eggulire sisobola butalikuba kubanga lirina ensonga na abazaala naddala abawala nga tebanneetuuka mu ggombolola y'e Kalonga mu disitulikiti ey'e Mubende bwe guli waggulu nga kino kusinga kiva ku bulagajjavu bw'abazadde ko n'okubulwa amasomero ga gavumenti aga siniya mu kitundu. Abazadde bagamba nti abaana abasinga naddala abawala bwe batuuka mu kibiina ekyomusanvu nga bakoma okukakana nga bafumbiddwa n'abalala okufunira embuto ku luggya oba ku mpya z'abazadde baabwe. Omusasi waffe kaabitumalirireyo. Omwana gwetumye Christine olw'emyaka okubeera emito olugendo lw'okuzaala erutandika wa myaka 16 gyokka olwo ng'asoma sinya ya 3. Mu mboozi ye agamba nti okuba ku mitawaana kyaddirira mu kaakitawo okumutulugunyanga ye ne muganda we nga n'oluusi abasibira ebweru. Tugenda ku ssomero ffe abaana b'omusajja ssente kale school fees waffe musasula nga luba lutalo buli kimu ebyaffe nga biba butalo kale omukazi ng'ayagala kulabirira ku baana ffe nga tukale kubale tulabanga baana. Bukitaawe yali nga tabeerawo era ng'atwala ebbanga nga tazze waka kyokka nga lwakomyewo ne bwe bamuloopera ennyabwe bw'abayisa ng'awakana. Batugamba omukazi tumuwaayiriza tumulimbira ate yagenda otegeera nti twali tetumulimba akaseera kayizi. Olw'okubulwa ebyetaago by'essomero ono yafuna omulenzi yamukemala ensimbi okukakkana ng'amujje ku mulamwa. Oluusi oyagala kino oyagadde kiri n'okakifuna kiri erimu kuyampaliriza. Mu mbeera eyo ono yafunira olubuto okukakkana ng'ayingidde eddi ly'obuto. Kuba nange eri waka nali nkooyiwe okusinziira embeera eyaliwo ate kuseera nempira nga nkooye era nafuna ebitegezo nakitegeera bakwatagana n'omulenzi ne boogerezeganya omulenzi nejjanamu newaka. Kyokka n'agamba nti akyagalira ddala okuddayo okusoma naye ng'omutawaana gwa nsimbi. Obutafaanako nga Christine, Brenda Nakalagi ye awangalira ku kyalo Kirumbi mu ggombolola y'e Kalonga mu disitulikiti ey'e Mubende y'omu ku abo abayizi abasatu abayita ku ssomero lya Kirumbi Primary School. Kyokka ng'essuubi eriddayo okusoma talirina olwamuzadde we okubulwa ensimbi ezimutwala mu kisulo kubanga mu ggombolola y'e Kalonga temu essomero lya siniya eriri okumpi. Sobola tambulayo bigere kubanga olugendo luwanvu. Ndagenda mu by'emikono kubanga webasaba obusente obugemeza essuula abadde tazirina kyokka abadde ayagala nsome. Alina okutyanja ebbanga ly'amala ng'atudde awaka abasajja gye bakoma okumukema nti naye yandifaana nga banne abazzi bafunira embuto mu maka g'abakadde baabwe nga byonna biva kukubulwa ssomero libali kumpi. Kikusabye kubanga bannange bawera mu ssomero nga nze siwera mu ssomero ate ekirivaawo nga nfuna lubuto olw'esseetegekedde. Abaana bombi ebirooto byabwe byali byakubeera basawo. Kale nali njagala kusubenda nga nsome ne mmaliriza nga njagala kubeera naasi era njagala kubeera dokita. Semataza Dok omutuuze ku kyalo Kirumbi mu ggombolola eno ey'e Kalonga naye muwala we ali lubuto kyokka kino kyava ku ngendo mpanvu abaana ze batambula nga bagenda okusoma bwe basinkanira abasajja abasonseko ebigambo naye bajja ku mulamwa. Ekyobutabira n'amasomero ga secondary mu ggombolola yaabwe akitadde ku bakulembeze bagamba nti tebafuddeeyo ku bizibu biruma batuuze. President Nangendo omusawo omuzaalisa ku ddwaliro lya Kalonga Health Center 3 atubuulidde nti bafuna abaana abali embuto 16 ku 25 buli mwezi wakati w'emyaka 15 ne 19. Esongera ddala abaana abafuna embuto abakyali bato basobola okukaluubirizibwa okuzaala kubanga amagumu ge gabeera gakyali mato nga tegasobola kumukkiriza kusengeka mwana. Kyokka gamba nti omuwendo gw'abaana bano gwefuna guli waggulu n'akiteeka ku ky'obutabira n'amasomero ga siniya ga gavumenti mu kitundu kino ekireeta abaana okufuuka bakireeresi nga bamaze primary. Okufuna abaana 16 nga bali wansi y'emyaka 19 babeera abaana bangi nnyo kitegeezaamu n'abaana tebasoma. Ate kati wano 16 tulaba ba antinento abasobodde okujja mu ddwaliro ne waliyo n'abo abatasobodde kujja mu ddwaliro be tutamanyi. Alipoota ya poliisi efulumizibwa gye buvuddeko ey'obuzi bw'omusango omwaka oguwedde eraga nga Mubende bwekwata ekisooka mu kukabasanya abaana abatanneetuuka. Olunaku olw'enkya katukuleetera abazadde abatubakidde n'abaana baabwe waka nga tebalina nsimbi zibatwala mu bisulo olw'amasomero we bayinza okusomera okubeera awala. Babula Narweso, NTV Akawungeezi.
mulabye eggulire eryo emabega kaawo tubadde mu baana b'ebundi bujo ne Kasese ne Fort Portal nga bafuna embuto bwe bati emyaka egyo. Abo be bali wansi wa Machete ne Bobianga ne Gaddafi. Waliwo omulembe oguli mu makomero ogunoonyezebwa gwe batuuma abayeekera. Waliwo guno kati oguzayira ku myaka 16. Kati ate waliyo omuto gwe bagambye ogema malaria. Okitegedde ekyo kyembadde neetaagawo kyokka nkulage engeri gye tulumbiddwa. Abakulu bali mu makomera kubanga bayeekera. Balina bamenya migongo Bolivia Katende. Ba Haitawa kuba kutula magulu. Be bakutteko bo bagende mu makomera be ba Akireewo be ba Gaddafi bali munda. Museveni yagamba nti Kalamojja wokka abantu 8 13 ziri Kitalya. Abavubuka abo bayeekera. Kati omutendero ogubadde gugenda okudda mu bigere by'abali ogwo guli mu kuzaala ku myaka 12 ku 16 guli mu kuzaaliraawo omwana azaale munne. Kati ate bali abazaalibwa bo babagambye mu batwale babageme. Abazadde muzuukuke. Uganda zuukuka naye abaabwe basoma mu international schools gy'otayinza kuteeka mwana wo. Ababadde bagezezzaako okwegira bananuule banyanzi baweerereko abaana baabwe ku zi university kati ate omwana yamutuubye. Oyo omwana wa Nyanza abadde ajja kujja nga abobedde. Olowooza lwaki president yasooka n'abeera eyo mu bibye yagenda okuvayo nanga abulukusebwa ati nga buli waayita ffenna tugwa matu uyo bwe biba bye bibaluma muganda wange yabisasulira omutango. Omwana mwamutuubye. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo tugenda mu kigambo kye kitukuvu jangu okosomesa ekizibu batabani bonna bawalabe ekigambo kyo kiganye kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo. Nange Mukama oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okubeera atasaanira mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna. Abantu bonna ne bagamba nti amiina. Nsigaze eddakiika ntono nnyo 10 zokka. Wulira Katonda waffe atuukiriza obweyamo bwe yeeyamira bajjajja baffe. Mu kitabo kya Isaaya essuula 54 Katonda yakola endagaano eno. Isaaya 5:16 laba natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda n'aggyamu ekintu ekikola omulimu gwe era natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. 17 tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ekiraba omukisa na buli lulimi oluli kugokulokokerako okuwoza naawe oli lusinga. Obwo bwe busika bw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obuva gye ndi bw'ayogera Mukama. Obwo bwe busika bwa bannayuganda bw'ayogera Mukama. Tewali agenda kukugolokokerako mu busika bwo n'akusinga. Olw'okumi lugamba nze natonda oyo omuntu aweesa ekintu naye ate wamala okiweesa ate ninayo n'omulala aweesa ekikisinga ekikizikiza. Bonna nze nabatonda. Kakati nze ne ngamba ggwe Munnayuganda ne bwe banaaleeta ebyo bye baweeseza eyo era shawawa ne babireeta mu busika bwo wakati mu kulwanirira obusika bwo tewali agenda kukuwangula ne bwanaaleeta emmundu ezifaanana zitya. Ne bwanaakutwalanga mu kkooti okuwoza naawe tali kusinga. Tewali lulimi lugenda kuwoza naawe ne lukusinga. Obwo bwe busika bwammwe. Mwageza okuwangula akalulu ke kawempe mwabadde muyina emmundu mmeka. Eyo endagaano eri mu Bayibuli. Tewali agenda basinga. Tewali agenda kulwana nammwe n'abasinga. Bo bennyini ne bagamba batutwala mu kkooti ko ffe tubalinze mu kkooti enkeera ne bagamba ne batulaganga n'ebipapula babitaddeyo era olwaleero rejected sacrifice eyitibwa Farida muwala wa Kigongo Kibuto era naye ataddeyo omusango okuwabira Nuupu kubanga bababye akalulu era olwaleero Nuupu bugikeeredde kubanga munnamateeka wagambye enkya ngenda kubawaabira. Bugenda okukya ku makya era olwaleero bugenza okuziba nga rejected sacrifice omusango egujjeyo negamba tegenda kuwaaba. Tewali lulimi oluliwoza naawe ne lukuwangula. Macheta agamba mutusalire mutuwozese mutusalire gutusinge mutusalire.
ekyo kuwozesa tikisobola kyo kijja beerawo basomba batwala ani gwe baali basinza omusango endagaano eri mu Bayibuli wootegerera nti oli mu busika bw'olwanirira tewali lulimi lugenda kukusinga kati ffe tetugenda kutambula ddungu lino nga tetulabye Katonda byatukoledde Museveni alina abantu abakyasinza okusoma amateeka bonna basegona bonna babe alina simanyi kalugire ekiwanuka bonna bali eyo alina winyiddolo tewaliyo lulimi lwali luwozeza naffe ne lutusinga kubanga Katonda ajjukira ndagaano y'abajjajja baffe nti awo yawaawo Abannayuganda ne bw'ositula ennyonyi mu bbanga tukuwangula mwali mulina byakulwanyisa kyekawempe kiki ekyabawanguza akalulu k'ekawempe endagaano ya Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo waffe kubanga obwo busika Bayibuli bwegamba obwo obusika bwaffe olwaliro Museveni ne bwe tugenda naye ku street bwe wawo tasobola tuwangula kubanga tuli mu busika mmwe bammemba mmwe 30 muli bangi nnyo mutumala okujjako gavumenti mbadde simanyi timusobola n'okuwera mu 3 abatalidde bwe muba muweze ddala nga muli baddala mugambye ekyo kyekitono kye musobola okukola ffe tuyina ekinene mujje mutwegatteko anti mwe mwagala bapostinga tugenda bapostinga mujje ku street olutalo lw'omunda mu palamenti lubalemye mwe mubadde mubulawo mujje tulwana olw'ebweru wa palamenti teriyo lulimi lugenda kuwoza naffe oba ekyokulwanyisa ekigenda okutwolekera kituwangule Museveni juzi yalinyisiza ennyonyi ekawempe emmamba wansi zeesooza bwe ziti emmundu ziringa emmundu alina ba RDC alina ba minisita alina baani omukazi n'omwana we ne bakwata amayinja ne bakuba abasajja ne bakuba ennyonyi n'edduka ne balangirira Nalukoola kubanga kyawandiikibwa teriyo omukazi yakasuka amayinja n'agwa ne ngamba tagenda kudda yadde emisinde ng'ate alina gali 99 abaana bakuba amayinja nga bwe bakuba endulu baba batumba obululu teriyo lulimi lugenda kuwoza nammwe ne lubawangula mpayo omwana wa Nuupu gwe baali basalidde okuva mu 2018 we batandika otuyoola ani gwe baasalira lwaki tebabasinga misanga ate nga bo balina balooya nga mmwe temulina balooya tulwanira busika ndagaano ya jjajjaffe Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo bajjajja ba Buganda Katonda buli lwabajjukira endagaano yaabwe etuukira ku bazzukulu abaliwo kati ulira endagaano endala Isaya 62 obudde bugenze Isaiah 62 Essula 62 ku lwa Sayuni kyendivannemu okusirika ne ku lwa Yerusaalemi kyendivannemu okuwummula ku lwa Uganda ne Buganda kyendivannemu okusirika oba okuwummula tagenda kusirika ate tagenda kuwummula ebyo bibiri byanjawulo okutuusa obutuukirivu bwe lwe bulifuluma ng'okumasamasa n'obulokozi bwe ng'etabaaza eyaka lwe lugendo lwetuliko olugendo lwetuliko kwe kukomyawo okumasamasa okwo ng'etabaaza eyaka kale amawanga gali ab'obutuukirivu bwo ne bakabaka bonna ekitiibwa kyo awo lituumibwa erinnya erijja akamwa ka Mukama likalituuma tugenda okutuumibwa erinnya erijja nkugambye n'aba NRM batugamba n'aba NRM bagamba tulinda Uganda empya batusuubiza Uganda empya yes eryo erinnya empya lijja Uganda empya nabo bakimanyi bali mu Uganda nkadde ebyo bijja nga tetusirise ate nga tetuwummudde bayira we enkya siriiwo enkya bwe nabaawo kijja kuba kyamagero nnyo bwe nabaawo nja kuba ku recorded video enkya siriiwo live enkya siriiwo kuba ngenza okuva ku mulimu nga programu z'abakama baffe enkya ziri tight ziyingidde mu zange ngezaako okulaba omukwesese w'empita naye ebitundu 99 ku buli 100 siriiwo enkya ku Friday ku lunaku lwammwe then ku Saturday ndowooza bwe tujja okukuba amasimu kuba mmanyi emitima gyammwe simanyi na bwe ngezezaako okulaba ekyokukola naye simanyi tusobola okuba amasimu ku Saturday naye wulira Bayibuli egambye kyetuva tetuwummula ate kyetuva tetusirika gwe wenna eyawummula struggle olina problem gwe wenna eyasirika olina problem bw'oba oyagala Uganda etuumibwa erinnya eppya
bw'oba oyagala okulaba ku masomero amapya, bw'oba oyagala ekitiibwa kya Uganda okuyitimuka kisaasaanira ensi zonna, abo abasajja abasatu be mulaba triplex, nziyita mutya triplex, mwabalabye eyo e Uganda, eggundi eyo mu America, aba ekitiibwa kya Uganda kirabikira mu basajja abo. Do you know why? Bagana okusirika, bagana okuwummula. They are manning. Mpuga yagambye atya? Mpuga yagedde kava kwa Braliki. Manning shalingi. Ne mpuga yekoza yazemu. Kati mpuga obo bukadde lukaaga. Doli wali abitaano. Kati olidde 10 olwo lukaaga. Wamawulira. Ebyo bijjanga oba amakomera weegalinga waliwo okutusiba ekikulu tebatusinze. Ekyo kimu. Ekyokubiri. Tetusirika, tetuwummula mpaka nga tutuumiddwa erinnya eppya. Mulaba amasomero abaana, mwagala amasomero amapya, mwagala poliisi empya egenda okukomya obubbi bw'ente. Temusirika ate temuwummula. Okukola ki? Okulwana Yerusaalemi, okufuulibwa empya. Yerusaalemi empya. Olwo oluyimba pulezidenti yalubakyusiza ddala. Tulivimba mu Uganda empya, mu Yerusaalemu empya. Mwe sitwago yaffe eri mu Bayibuli lwakuba Katonda asula magere endowooza. Ayogera n'omuntu ogwo mu ggwanga Uganda abasumba bamwe babalimba. Aba basumba boogeza Katonda nga tannayogera. Kyagulanyi Ssentamu waliwo ebintu byakola ng'olabira ddala Katonda yamudayirekitinze. Bayibuli egambye tugenda kutuumibwa erinnya eppya ng'akamwa ka Katonda ke kalituumye. Naye kiva ku ki? Tewali kuwummula, tewali kusirika. Ekituleetanga buli lunaku si kirala. Erinnya eppya. Olaba ne Katonda agamba tagenda kuwummula, tagenda kusirika mpaka. Ate gwe lwaki owummula, lwaki osirika? Mwagala okutuumibwa erinnya eppya, oyagala okutuumibwa erinnya eppya, famire y'okutuumibwa erinnya eppya, oyagala okuva mu kifaananyi kiri mwasekeredde olunaku lwe nava ku Middle East. Eyo engatto nagikuuma nagitereka engatto eyasooka okulinnya ennyonyi mu kika ky'afande katongole egirina. Nali nzigunze ejjini yange nga ngikubye omusipi. Naye bannange buli bantu